Abakugu abakola ku nsonga z'abakyala Mulago bategeezezza ng'ezimu ku nsonga ezisinga okubasoomooza mu mirimu gyabwe be baana abali wansi w'emyaka 3 abatunuzibwa mu mbuga ya Setaani era okukkakkana nga bayonooneddwa ebitagambika. Bagamba nti okuva lwe baateekayo ekisenge ekyenjawulo abaana ab'ekika kino mwe bajjanjabirwa omuwendo nabo gubayitiriddeko era nga kati bali mu kuteekateeka alipoota eyoleka obunene bw'ekizibu kino. Myaka 2 nga olumu n'emyezi nga babadde fayirinze ate olumu baba kutula private parts bazikutula. Bagamba nti bano okusinga bayitira mu kitongole kya poliisi eky'abaana kyokka nga kirabika we batuukirayo waba wayiseewo ennaku ekibalemesa okuziyiza abaana bano obutakwatibwa birwadde nga siriimu singa abeera abakutte alina akawuka. Kiba kyetaaga singa omuntu alaba nti bamukutte rape or defilement kiba kyetaaga ajje mu ddwaliro mangu asobole kufuna kuba eddagala lisobola kukola mu biseera ebyo. Boogedde ne ku bakyala abatuusibwa mu mbeera embi okuva mu malwaliro amalala ne batasobola kuwona. Bwe batyo baagala amalwaliro omulwadde ali obubi gy'avudde ge gaba gateekebwa ku nninga bannyonnyole ku kyavudde. Emabega eyo twali tuli awo nga tukkiriza bukkiriza ne bayingira naye kati tugezako kulaba nti singa omulwadde abali bubi avudde mu Bende tukubira abe mu Bende tukola na Minister of Health kulaba kiki kigenda mu maaso mu Bende eyo. Bagamba nti ensimbi ez'okuzimba eddwaliro erijja okukola ku nsonga z'abakyala bokka erya Women Hospital zaamala dde okuyisibwa. Irene Namyalo, NTV.